Osibye yotyo mulungi atumbudde ku PG The News Anchor kansobye nti osibye bulungi olunaku olwalero ntuuse nate mbere nga tenkutuusaako ebyenjawulo ebigenda mu maaso mu ggwanga lyettu Uganda. Tuula kalira tusimbule. Yo, this is Rampantilla already. Abantu basatu be bakubiddwa amasase mu kiro ekyakiso olunaku lw'eggulo ku kyalo Kasenge mu tawuni kanso y'Ekyengera mu disitulikiti y'e Wakiso. Obulumbaganyi buno bwakolebwa ababbi ababba mobile money mu kitundu ekyo nno kye kitundu omukulu amanyiddwa nga King Saha gy'awangaalira. Ndowooza kantandikire wabweru w'eggwanga yessa gaali mawulire ganaku nga ttandika wiika oluvannyuma lw'amawulire g'ekirwadde ekya Kookolo prostate cancer okuba ng'ate kibala yaliko pulezidenti w'eggwanga ly'Amerika Joe Biden embirize so ng'ate ye paapa omujja agenze maaso okuba nga awanjagira enjuyi ezirwanagana mu lutalo lw'e Gaza okukkiriza abantu n'ebitongole ebigabirizi by'obuyambi okuyingira mu Gaza badduukirira abaana abato abakadde n'abalwadde abali mu kubonaabona. Paapa era asabye wabeewo ekikolebwa olutalo luno lukome kubanga abantu abafiiramu be babeera batalina musango. So ng'atera mu ngeri yemu paapa agenze maaso okuba ng'atakyusa abadde omubaka we mu ggwanga ly'e Uganda omukulu Bianco n'amutwala e Slovenia ne Kosovo wadde nga mukadde kano Vatican n'abakuba ng'ate efulumya linnya ly'oyo amusikidde. Bianco yalondebwa paapa omugenzi Papa Francis mu mwaka gwa 2019 era ng'abadde eddoboozi lya nkizo nnyo mu nsonga ez'enjawulo ezikwata ku ekereziya wamu n'enkolagana y'amawanga. Ekiri mu ggwanga lya Tanzania nakyo kitokota oluvannyuma lw'okubanga omukutu gwa X guli blocked mukadde kano gwe gw'omanyi nga Twitter. Yes, kino kyeddiridde oluvannyuma lw'emikutu migattabantu egya police forces okubanga ate gigetinga hacked era nga wetwogerera order yatoyeddwa bwe batyo bagenda maaso okubanga ate bablockinga access ku mukutu ogwa X. Bino webijjidde nga ye pulezidenti w'eggwanga lino Samia Suluhu yatabukidde eddabana Kenya abalwanirizi b'eddembe n'abategeeza nti tajja kubaganya kutabula nsi ye na kugiteeka mu katubagiro nga bwe bakola ewaabwe. Kino kyaddiridde gavumenti ya Tanzania okutikka bannamateeka b'e Kenya ababadde bagenze okubaawo mu kkooti ng'ewozesa akulira ekibiina ekivuganya gavumenti ekya Chadama Party. Yes, mu mbeera efaanako bw'etyo bannamateeka okulira omukyala amanyiddwa nga Kaluya bagetinze deported wabula ng'ono yaddiziddwa mu ggwanga lyettu Uganda. Jjukira nti omukyalo ono yali mu kuwolereza omukulu amanyiddwa nga Dr. Kizza Besigye ku misango egimuvunaanibwa kati. So ng'ate mu mbeera eyo kkooti esookerwako e Nakawa eyongezaayo okuwulira emisango egivunaanibwa Dr. Kizza Besigye ne munne Abedi Lutale okulina ogw'okulya mu nsi ye olukwe okutuusa nga ennaku z'omwezi 29 omwezi guno. Ate nga ye omukulembeze amanyiddwa nga Ibrahim Traore yavuddeyo n'agamba nti munyambeko okwawula omusiru ku ffe ababiri yaani nti ku ye n'abakulembeze b'amawanga ga Africa nti wano mu Africa w'osanga abakulembeze nga bakutte ensimbi y'omuwi w'omusolo okugula ebintu ebyabwe eby'okkozesa eby'ebbeeyi okugeza nga mobile phones, private jets wamu n'okuba ng'ate basula mu mayumba amalungi balya bulungi banywa bulungi ku nsimbi y'omuwi w'omusolo kyokka ne batateeka ddagala mu malwaliro wamu na kuzimba malwaliro wabula ate ekyennaku ne baagala abawi b'omusolo okuva mu mawanga nga America bagende mu maaso okuba ng'ate babateera eddagala mu malwaliro nga bayita mu USAID. Awo nno n'ayongera wansi ng'agamba nti abakulembeze ba Africa b'osanga nga batambulira mu convoy mu mmotoka ez'ebbeeyi ate nga zinywa amafuta naye nga kyennaku nti babeera balina amabanja mu nsi nga China wamu ne World Bank. Kakati ku bombi omusiru yaliwa. Eyo nga nkugyeyo ye Islamic University in Uganda IU Academic Registrar Dr. Halima Wakabi yali ku kyokya oluvannyuma lw'okuba ng'ate ateekebwa mu katungo n'avunaanibwa ogw'okukola fake degree. Okitegeera kino ngera kiva ku kuba nti abaana abawerako ddala baatikkirwa emyaka ng'ebiri emabega wabula ng'ate tebaali qualified okutikkirwa. Ate nga former IGP omukulu amanyiddwa nga General Kale Kayihura bw'atyo yeegasse ku Ibanda University's Governing Council era nga bamuwadde role eya Chair of the Planning and Development Committee.
Agali mu nkubo gagamba nti omukulu amanyiddwa nga Geno Erwero yessibwatyo yayina oba ayina plans ez'okwegatta mu byobufuzi bw'ati asobola okuba nga ate yeesimbawo. Jjukira nti mu mateeka tokkirizibwa kwesimbawo oba kujja mu byabufuzi nga okyali munnamagye. Olina kusooka kuba nga ate olekulira, naye nga tukimanyi bulungi nnyo nti omukulu ono essaawa yonna agenda kuba nga ate aritayalinga mu butongole. So nga agali mu nkubo gagamba nti ono abadde ayagala kwesimbawo nga agenda kukiikirira abantu bewa abantu ba Beteso, yes, Teso Region mu mwaka gwa 2026. Naye kigambibwa nti kino kiyinza obutasoboka kubanga mu kaseera wanaakola ki wana retiringira ate bajja kuba bamaze okuwandiisa bonna abagenda okuba nga ate beetaba mu kalulu ka 2026. Era nga akasimbi ka retirement kigambibwa nti kabadde abala okukozesa mu campaigns ze. Ate nga yo omukulu amanyiddwa nga Uncle Mark yezina kutuusaako emboozi ye eya muganda we ebyamutuukako. Wabula ono oluvannyuma lw'okuwandiikira aba SFC bwe batyo nabo bagenze maaso okuba nga ate bamwanukula ne bamwetondera olw'embeera eyo eyaliwo, era bwe batyo ne basaba okusisinkana. Olunaku olwaliro bagenze maaso okuba nga ate basisinkana era nga yagenze ne muganda we wamu ne mukyala we abaatuukako ebizibu ebyo. Wabula ng'ono abadde musiimu nnyo eri mwenna abagenze maaso okuba nga ate muyimusa eddoboozi lyammwe okumakinga sure nti ebbaluwa ye etuuka kuba SFC. Agamba nti bafunyeemu emboozi ey'akafubo okumala essaawa 3 era bwe batyo ne batuuka ku nzikiriziganya. Ebyo nga bikyali awo bo ab'ekibiina kya National Unity Platform bakyalajjana era nga wetwogera ssaabawandiisi w'ekibiina kino David Lewis Lwonkaya yavuddeyo bw'atyo n'ategeeza nga munnakibiina omulala amanyiddwa nga Lubowa Sebina Javira yakwatiddwa mu disitulikiti y'e Masaka era bw'atyo n'atwalibwa ku poliisi e Masaka ne bamugatta ku balala 13 abaakwatibwa wiiki eziyise emabega. Wabula nga bano bonna babakyajinga omusango gumu gwakuba nti mbo babba essimu ey'emitwalo 10. Kakati bw'atyo yeebuuza nti kijja kitya abantu 13 ne babba akasimu ka mitwalo 10. So nga ate era Secretary General w'ekibiina kya NUP Mukaddeke Kamu avuddeyo bw'atyo n'aleeta amawulire g'omukulu amanyiddwa nga Mudyobole Abed Nassangono yabuzibwawo ennaku nga 6 eziyise. Agamba nti yalabiddwako ng'aleeteddwa mu kkooti eiganga abeere ng'ate asomerwa emisango gye, wabula nga kigambibwa nti ono emisango gye bamulanga gyakuba nga yeetaba mu parade ya People Power. Ate nga ye Minisita Balaam avuddeyo bw'atyo n'ayongera okuba nga akomerera omusumaali gwe ogusembayo ku nsonga ya Muhoozi. Agambye nti Geno Muhoozi ye yamusomesa era ye yamufuula kyali muntu mulungi ate liida mulungi okusingira ddala. Akola tweets ennungi ate era ayogera mazima meereere mu bulamu. Agamba nti Muhoozi takola nsobi era takola kintu kikyamu. Bw'avaayo n'ayogera nti ekintu ekyo kikyamu ddala kiba kiki kiba kikyamu. Era n'agamba nti tweets ze zonna zaakulwanira ddembe ly'abantu okitegeera, so talaba kabi konna kali mu tweets za Muhoozi. Katuyingireko mu Paalamenti y'eggwanga lyattu Uganda. Omubaka Twesigye Nathan Itungo yavudde bw'atyo n'asekerera ab'essunga okujja mu Paalamenti okukyusa ebyo bye bagamba nti tebigenda bulungi. Itungo yabalabudde n'abategeeza nti Paalamenti eyokya era bamanye nti amateeka agalambika enzirukanya ya Paalamenti gakyusiddwa era ne gayisibwa. Ono yagenze mu maaso okuba nga afundikira abagamba nti ebintu mu Paalamenti tebikola nga bwe balowooza. Kabadde kayisanyo ku Paalamenti olunaku olw'eggulo era nga gye kyawunzikidde nga lyo etteeka lyagenze dda maaso okuba nga ate liyisibwa era nga kati omuntu wa bulijjo oyagala toyagala oli wa kwozesebwa mu kkooti ey'amagye singa baba basazeewo okutwalayo. Wabula nga si lyetteeka lyokka eryayisiddwa, yes, mu lutuula lwa Paalamenti olwabaddewo bayisizza ebbago lya The Political Parties and Organizations Amendment Bill 2025 nga mu bbago lino gavumenti si yakuvujjirira kibiina kya byabufuzi kyonna ekigaana okwetaba mu ntuula z'omukago ogugatta ebibiina by'obufuzi mu ggwanga ki IPOD. Okawuliddeako. Ebyo nga biri awo ye omubaka wa Kasanda North omukulu amanyiddwa nga Patrick Nsamba Oshabe yagenze maaso okuba nga ategeeza nti ababaka ba NRM abasisinkanye omukulu Yoweri Kaguta Museveni ng'ennongoosereza mu tteeka lya UPDF tezinnayisibwa babagambye nti bagezezzaako okutegeeza Museveni nti si kituufu abantu ba bulijjo okwozesebwa mu kkooti ey'amagye, wabula nti yabazzeemu n'abategeeza nti singa bagaana okuyisa etteeka lino ye ajja kuliyisa mu ngeri ye.
Etteeka nga terinaba kubanga teriisibwa wabaddewo okubanga ate ab'oludda oluvuganya gavumenti bafuluma paalamenti ng'etteeka lino terinayisibwa era nga bano babadde bakikola okulaga nti bo tebakirinaako mukono era tebakkiriziganya n'ekyo ekigenda mu maaso okubanga ate kikolebwa wabula nga batuuse wabweru ye omukyala amanyiddwa nga Honorable Juliet Kakande yabatabukidde ng'agamba nti bye bakola bya kisiru teyakomyawo yagenze ku mpewo n'agamba nti paalamenti erina abasajja abagezi nga bampuuga basagona n'abalala abasobola okuba nga ate batunulira etteeka lya UPDF bwe batyo ne bakola ki ne babawabula kye balina okuba nga ate bakola ku nsonga eyo. Luganda twabadde wano olunaku lwajjo mu meeting ne tukkanya nti ku mulundi guno tusigala mu tutuulira ensonga nga bwe zigenda kukola ki okutambula bannaffe abali ku legal committee olwedde ne bakola ne minority report nga batuwuliziganya nabo nga batubuulira nti waliwo bitatambudde bulungi kati tutuuse wano n'ensonga tennaba kutandika batugamba tukole ki tufulume zensobi zenyini zetwakolanga ku mwanya ekyo kitegeeza tugamba bannaffe bali nti waliwo abalagira naye nga naffe bali waba balagira nga ate wabaawo neno agamba nti ebintu biteekawo buyisi bwe tuba tugamba nti tetukyalina mulimu gwe tusobola kukola mu paalamenti lwaki paalamenti tetugivaamu nfe tuba tugiviiremu ddala omulundi gwekyo nakyo kive kuki kiva mu ddiiro otherwise kiitiibwe tosobola kutuuza babakawo n'obagamba nti leero tusigala mu tolina gwe waalagiko ate n'obagamba nti musuke mukole ki mufulume tulabiranga mu katemba wa kikaki eyo maama ni mu tree oyo gonywa ensanja bavu nezizimba mu bulago nokwata mu omuntu alina ensanja bavu ezizimbye lymphatic system nga tekya draininga bulungi nofuna lymphonoids abamu bafuna ebinyama ebizimba mu bulago zetuyita tonsillitis ne adenoids abamu ne nose polyps dira ensano ya nimu tree teka ku mazzi agookya tabula nywa ku makya n'akawungeezi bw'oba w'abaana bato bateremuko ku mbisi gw'enjuki obafumbiramu enkooge osobola okufuna test ennungi kuba kakaawamuko okoleka sweetena kijja kuyamba okusaabulula tumors ezo abalina boils ejju terikukutte tulina ka nimu oil oyisaako buyisa ono oil wa nimu agoba amayute abalina what's ozimanyi ensundo mulimu zetuyita facial what's mulimu zetuyita genital what's ensundo ezikwata mu bifo ebizibu ebyekusifu oba ebyekyama ebuziba nosanga olina ensundo zonna zamujjula abamu babiyita binanansi abamu baziyita nsundo za kikula bwe kitya oba kitya nimu oil ono musumulule teeka ku ngalo zo siiga awali ensundo nywa nimu powder wajja ogenda okuyita weeks 2 bwojja okulaba ddala guno omuti guyitibwa miracle tree. Yo omukyala amanyiddwa nga Nakangobe Jennifer Fulufiga yavuddeyo n'ategeeza nga ye bw'awagira etteeka lino okuyisibwa era ng'alina ensonga ze zaawa lwaki aliwagira n'agamba nti nina ebintu bye nkutuusaako nga nina ensonga lwaki mbikutuusaako. Wuliriza ebigambo bya Fulufiga ng'awagira etteeka erigamba nti omuntu wa bulijjo alina okuba nga awozesebwa mu kkooti y'amagye. Nsaba etteeka liyite I stand with abo bonna abagamba nti etteeka liyite kooti z'amagye zisigale nga zitwala n'abantu ba bulijjo. Ate bagamba olinga agamba lwakuba tekiri kuggwe. Etteeka lisigala etteeka mulekera okukola amateeka nga mugakoledde lunaku lwa leero galiko annani nga mugawandikidde etteeka ani gwe takwata etteeka olina kumanya nti mu myaka etteeka ani gwe takwata Museveni avuddeko ani gwe takwata nanti amateeka gakwata buli muntu mu mwaka gumu nga President Museveni avuddeko ngagazeewa ngarazeewa baze okumukuba wajjemu endowooza y'ekitogwe musajja baze omukuba akalulu baani abanuupu ate akalulu bategeka kaki olyo ayoke bw'ogenda mu mupiira excuse me ayoke bw'ogenda mu mupiira ogenda okuwangulwa gwo mu mupiira mubeera mu duro okkirizibwa kuddamu kufutyanka ate nno kati wandiwunzika nga n'ennambi yali mu parliament according to the situation bwetambula ojja kukanga nga nambi MP w'Ekawempe tunula baleese omujulizi abo abasajja baani
negwe ontisatiza otyanga ati nawo ontisatiza yesinza abayaye ngambo musabiraga namukuba akalukuchi atekika saraba papa oyogera nennimi tolota oyogera nennimi olota ng'otudde naawe genda mu buliri oyagala kulota ng'olota akalulu kategekebwa omuntu omu akawangula omulala ayinza okukawangula Museveni ajja okukawangula ate nga ye omukulu amanyiddwa nga Odongo Otto yavuddeyo bw'atyo n'asekera bannayuganda n'agamba nti ye nga ye yali agenzeeyoko era amanyi kye kitegeeza omuntu okwozesebwa mu kkooti y'amagye. Court martial. Me Odongo Otto to go to court martial. Me never. The last time I went to court martial as a lawyer, together with Arias Lukwago, Lord Mayor, together with the late Sam Juba, we were lawyers representing Dr. Kiza Besige. In less than few minutes, the chairman of court martial, when Arias Lukwago was citing common law, case law, he was asking which section of case law. And in 10 minutes, Mayor Lukwago was in the dock together with the Besige. The lawyer and the client are all now being tried together without even a charge being read. I was sitting near Winnie Byanyima. I never said anything because he was looking at me. Even when I met General Eri Tumwine in Parliament, I said, you man, you are an MP like us. How could you conduct yourself like that in the court martial? He told me we wanted to show you where power lies. So court martial, people are going to be convicted in thousands without legal representation. And even those in the court martial, they are following orders. Court martial. Hey. I stay in Makinde. When I'm going home, I don't even look at the gates of Makinde because they say, hey, you come here. I'm not a coward. Yeah, I'm not a coward. But court martial. So now you want to subject 45 million Ugandans to court martial? Where lawyers, Kiza Aaron was there representing Besige 2 months ago. He ended up in prison. A court which sentences lawyers without respect, with impunity. What will it do on civilians? This UPDF Act, it is now the law of rule and not the rule of law. And as a political philosopher, what do I tell you? It means people will have a stronger resolve. For them, they think they are discouraging people from carrying arms against government. Personally, I would not carry arms against government. My mouth is bigger than a rocket-propelled grenade. But it means those who have resorted to carry arms, they will fight back last because they know the moment you are caught, you are finished. Let's even ask another philosophical question. Does the amnesty law apply to the court martial? Court martial? And all those who go to court martial. You see my eyes? He was beaten by UPDF soldiers in Acholibu. They were brought in court martial and they were all told to plead guilty. It is in discipline to start putting your defense. It is in discipline. So court martial, subjecting 45 million civilians to court martial. Hey, may God uphold thee. So ng'ate ye munnamateeka amanyiddwa nga Male Mabirizi yavuddeyo n'asiima ekyakoleddwa ab'oludda oluwabula gavumenti mu paalamenti weewaawo ng'abangi babadde bakiisaamu amaaso. Yes, njagala kwebaza Ssenyonyi ne banne newankubadde bakikoze oluvannyuma lw'okukkaanya n'ennyunafu okukola ekibadde n'okukola eky'okufuluma mu paalamenti ya Ntamungu ne baleeta bamumenyi bw'amateeka. Lwaki okufuluma kibadde kikulu? Tekibangawo musemateeka waffe wa 95 Supreme Court okukola ensala n'egimala nga kyo tekikolebwa bayi ne batuula bamenye ensala eyo. So akawaayiro kali kigenda bagambe namba 9 iziti mubiri akasemateeka saawa eno kabadde nga kalina okuba nga kakola kajolwala kukasinyo temwetabaamu kuba okwetabamu contempt musawo gwa nagumula criminal offense bw'ogyetabamu buli agyetabyemu aba personal liable ye ng'omuntu tosobola gamba mu nali nkola ku kirego kya gunne saawa etuuka ng'oli liable kyebali bagamba nti mubyesonyiwe kyennebaza mu ba MP kyala batuyambe ne batajja mu kwetaba mu bintu bya Museveni kuba kandi amuntu abadde nakolamu abalina baka 19
kyokka kubbo kujja kuba minisita ba Museveni 8 obo sigaza bameka abuziza mbu alina abala bali online bamugambye abogera amanya tabogedde abuza so olaba nti tulina tutuuse ku level nti bannayuganda bagenda baganda ebintu bya Museveni waba ayagala atukolenga amini bwe yagamba nti nze ndira ifu president nja kufuga paka wendifa wesanga we nkutwala so ekibadde kikulu nnyo ekirala nti mwino kitegeera bannaye nti butwatandika ntugenda mu kutwala tumanyi kino tetugenda kudda mu bintu bya bulijjo mugende mu kooti ya Ssemateeka simanye tapute ate bajulire bafune site erefujo libatukozeemu kuno tuli ku Supreme Court yenyini yegenda okutaputa contempt of court era yawo tugenda okubeera tetwagala muntu agamba kooti ya Ssemateeka atugenda kuddayo abalamuzi bakola decision Museveni ajoba throwinze ajoba taninze tulina kuddayo mu bbo ati bo batugambe nabo bawanise nibakiriza na kyemalira aberenga yafuga eggwanga tumanye Ssemateeka bamuwambye era Museveni yagaiba MPjo ti abamajje tebajja kukiriza ku Ssemateeka kutambula so mbebaza okuba nti mufubye okuteekamu amaanyi ago bannayuganda musigaye naffe twabagaba munaku musonde sente temwaba kusonda naye mujja kiraba nti mwetaaga reasoning eri independent kulana tulwana bana batumbaavu ekiteeka bakiyisizza ng'ekifere naye era ng'omubbi bwabwe omubbi akubbako serezo n'azitwala naye wabwe mukongo olusemaana emukwata kyemmanyi eyetesayo gyattuuka etwali waggulu nnyo ebintu ebisazibwemu ebitasazibwemu bannayuganda bakimanyi nti byali byakifere temwerabira fundraising yaffe begenda mu maaso okusonda sente ku 0701 881231 ne 78763086 honorables tubeebazira tuboozaayoza tweyanziza nnyo tweyanzeege kutula ne mututeekera amateeka naddala omuntu wa bulijjo akkirizibwe atwalwe mu kooti y'amaki y'amagi kigambo kya bugezi nnyo lyetteeka okuliisa gwa mutima gwa ggwanga guba mutima gwa ggwanga naye Mwarabu aga nti man hafara hufurata li akhihi yenna asimira muganda we ekinnya wakaa fiihi afundikira yakiguddemu kigambo kya Mwarabu kekakutanda n'osimira munne ekinnya bifundikira gwe kiguddemu mbayuda yedda omwana yalwaza kitaawe emyaka musajja mukulu n'akonziba n'agongobala tafa mwana n'atendewalirwa ng'omwana enzizi zedda mbayudaaya zaabanga zakusima wansi eyo nga mubaawo n'ekirobo kyammwe ekiriko omugwa nga kyosuulayo n'osika nvubuka bwe yasiriikiranga alaba taata aganye okufa kyekiseera ng'amussa mu kigaali paka ku luzzi aba binula ekigaali amuyiwemu taata nanga nti alindako katono nnyo mpayo eddakiika ogenda kunsula musikiinako buzibu naye mpayo eddakiika nanga nti mutabani olumba olulaba olunnuma lwennyini lwe lwaluma kitange byonna byoyiseemu nange byennyini bye nayitamu ne jjajjaawo ekituufu nange natendewalirwanga bw'otendewaliddwa jjajjaawo ali mu luzzi muno jjajjaawo gwe njogerako namuyiwa muno kati mbadde nsaba tosibaamu binula mutabani ekigaali kyamulemeraho yavuga muzeeyi n'amuzeeka simanyi bino kye bitegeeza ne kooti y'amagye teka baliise tewali buzibu aliite liite nga musajja mukulu erwe yagamba mutabani ntukola ki kati sulamu kkiriza tukomaawo nsaba llo ow'ekitiibwa atuwa okutegeera ekigambo la ilaha illallah olutegeera nabbi lwe yakisomesaamu sallallahu alaihi wasallama era atuwa okitegeera olutegeera oli mu layini y'Ababubakari gye bakitegeeramu atukyusize endaba tukyusize empangaala ensaagi tulage nga nsi ereke kubeera kisooka kyaffe muzimu ku dduwa nga tuli mu kunuutu naddala mu Ramadani mulimu erimu ekigambo ekigamba nti wala tajali duniya akbara hammina Allah ow'ekitiibwa omutonzi waffe totufuulira nsi kubeera kiwankirwa kyaffe kisooka
gitufuulira kubeera kigendererwa kyaffe kisooka era ekisembayo. Leka tulowoozesa nti obuwanguzi bwaffe buli wano, Allah tukituwa. Abalungi abatuwuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa tumuwa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeno eri 0701763711. Namwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amannya go, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olunaku olwaleero ku headquarters z'ekibiina kya National Unity Platform wali eri Makere Kavule babadde n'omukolo ogw'okuba nga ate baaniriza abantu abajja mu kibiina kyabwe era nga bwe batyo bagenze maaso okuba nga ate babakwasa kaadi zaabwe mu butongole. Mu abo abagenze maaso okuba nga ate baanirizibwa mwe mubadde omukulu amanyiddwa nga Honorable Paul Tamaguzi Semakula ng'ono abadde wa DP kakati wa NUP awedde emirimu, omukulu amanyiddwa nga Patrick Nsanja, Fortunate Nantongo, Joan Namutaawe n'omukulu amanyiddwa nga Zambali Blasio ngono yali munnamawulire bw'atyo nadda mu byobufuzi. Bano bakulembeddwamu okwaniriza kwabwe kukulembeddwamu Pulezidenti w'ekibiina Robert Kyagulanyi Ssentamu. Bakiranga bino byonna bigenda mu maaso, ab'amagye batyo abalina obukookolo ku maaso bwe batyo bagenze maaso okuba nga beetooloola ekizimbe kyonna oba offices oba headquarters z'ekibiina kya National Unity Platform. Naye nga y'omukulu amanyiddwa nga Honorable Tamaguzi Semakula agenze maaso okubaako byayogera ku lunaku luno. Omulundi guli Pulezidenti nakugamba ojja kutwawulanga n'ebikolwa byaffe. Omusege n'embwa bifaanagana, naye ekyawuza nti guno musege eno mbwa biba bikolwa. Kubanga omusege gulina ebikolwa byagwo n'embwa erina ebikolwa byaki, so nga mu nfaanana bifaanagana. Era ne ku mulundi guli wakati mu bannaffe abatufuukidde emisege nakugamba nti ojja kulaba embwa n'omusege. Kinsanyusizza nti ebigambo bye tuzze nga twogera muzze mu biraba bannaffe abamu enneeyisa yaabwe gye babadde bakola. Emabegako wali wano Pulezidenti nga nze wayise ebigambo bino wammanga ne mbissamu ekitiibwa ne mbitambuza ewaffe. Wagamba omuntu ali wano mu Buganda ng'akyawagira Museveni mu biro bino eyita musiru nnyo oba mubi nnyo. Nzikiriza ntumyona lebo zaake tetera kutuma bakulu bannaffe. Mbadde nva ku mukutu Museveni ali waffe Nakaseke gye yalwanira mu Luweero. Amawulire ga gavumenti gano ge mulaba ku peeji ey'okuna gano lupapula lwa gavumenti olwabukedde luliko General Yoweri Museveni ng'agenze gye yalwanira e Nakaseke ng'alambula ekiraalo ky'embizi nga mulimu akabizi kamu ng'enkulaakulana. Banji bakaabye oba bakulukusiza ku maziga olunaku lw'eggulo oluvannyuma lw'okulaba ku mukulu amanyiddwa nga Eddie Mutwe wali mu Kaguli ku mbeera gye yabaddemu era nga maama we y'omu ku abo abakulukusizza amaziga ng'awanjaga omwana we abeere ng'ate afuna eddembe lye. Naye nga ye omukyala amanyiddwa nga Fulofiga Eva nga bw'omumanyi abeera negative mu bintu ebisinga. Yavuddeyo n'agenda mu maaso okuba ng'ate ategeeza nga Eddie Mutwe bwe yabadde yeekoza era nga yabadde yeekankanya. Banji bageze maaso okuba nga teboogera ku nsonga y'olugalo. Olugalo lwa Eddie Mutwe terwatemeddwa wabula nga bwe lutyo bwe lubadde. Weewaawo ebikolobero bingi ebyamukoleddwako ku mubiri era nga we nakutegeezezza nti olunaku alina okumira painkillers 12 okusobola okuba nga ate akola ki abeerawo olw'obulumi bwakola ki bwayitamu. Era ngono yasabye atwalibwe mu ddwaliro afune obujjanjabi kubanga bannamateeka baasaba dda poliisi oba ab'ekkomera atwalibwe wabula ab'ekkomera
bakomera ne bagaana. So n'asaba omulamuzi either amusalire ekibonerezo kye akimanye kikyagenda okuba nga ate adiringa nakyo oba si ekyo bamutemeko emikono oba oliawo kye kinaaleetera abeekomera okuba nga ate bamutwala mu ddwaliro. Naye nga ye omukulu amanyiddwa nga Lumbuye yavuddeyo bw'atyo n'ayogera ku mutima gw'omulamuzi eyabadde mu musango guno. Embeera gyalimu si nnungi era tezeeyagaza kuba omwana wange kulaba nga atambuza omuggo atambuza muggo kinnuma nze nga maama we kinnuma bannange omwana wange ali strong bwati kulaba nga atambuza muggo bamutuwe tumutwaleko mu ddwaliro bwakizigala amale okuwona kuba kati ne be bamujjanjaba tetulimanyi kuba ngambye bamuwa painkillers bakiringa biki timbadde nsaba akakijja kumala mwenna abadde mu kooti abadde ku online ebigambo Edimutu byayogedde n'abasajja abalese fayiro evunana Edimutu buli omu akotese omutwe bw'ati. Balooya ba Edimutu buli omu akutte ku mutwe. Abantu abadde mu kooti buli omu ayagadde okukaaba. Ntunuulidde omulamuzi simanyi musajja gwe oli Muganda oli Muhutu oli muki kye bayita humanity ak'obuntu statement Edimutu gyakoze ne state gyabaddemu obadde ogambirawo nti okusinzira ku mbeera y'omuntu kubandeetedde ng'obuyinza obwampeerwa ssemateeka wa Uganda sigenda ku proceedinga na musango guno antiyo nga Edimutu afunye obujjanjabi obumala under the supervision of any government protection nenga tali mu kkomera. Wabula omulamuzi ogenze maaso n'owuliriza omusango n'osoma ebintu ng'omusajja akubulidde embeera gy'alimu. Omusajja agambye nti amira painkillers 12 olunaku okufuna obuwere obutafuna pain. Olina omukazi wakagoddayo n'omugalamirako. Olina abaana b'otunaba okulawundi tebo ne muli emmere. Olina abooluganda. Naye kalika humanity nga Edimutu agambye nti sirina bujjanjabi. Mira painkillers 12 per day. That is overdose. So that means the side effect y'eddagala eryo esobola okulitreatinga n'ekola Edimutu ekikyamu kubanga akugambye amira painkiller 12 okendeeza obulumi painkillers ezo zisobola okulitreatinga ne zireeta side effect netta Edimutu bifo nga tannatuuka kufa. Wakugambye lwaki limutemeka emikono. He doesn't feel himself teyewulira. Otudde mu kooti okutte empapula buli muntu. Omulamuzi ali professional. Wabeerawo side gye bayita yaba ascot assessors. Otambudde obwoya ne bukuggwa ne kuntumbwe ng'onoonya mirimu ofereddwa abaferi bangi toddamu kumagamwa ga kankwanjulira Malden International Labour Consultants be bakugu abaakakasibwa okutwala bannayuganda emitala w'amayanja mu nsi nga Qatar, Saudi Arabia, Jordan, Kuwait, UAE, Bahrain era nga bano bakutuusaako emirimu omuli security, waiters and waitresses, maids, cleaners wamu ne baristas basange wali eri ennamuŋŋoona oba bakubire ku nnamba zaabwe ez'essimu 079738821 oba 0772830026 oba 0787952329 be bokka abagenda okusangula ennaku ku mutima gwo beba Malden, shipping life into a unified destiny. Boba nkuba kyeyo bongedde okubanga ate batuuyana olwa etteeka erisuubirwa okubanga ate lifulumizibwa akadde konna era nga beeraliikirivu bangi baalayidde dda ne bakomba ne ku paasi ne bagamba nti si baakuwa musolo ogwo bajja kukola kyonna kye basobola naye ng'ensimbi yaabwe tejja kubanga ate ekwatibwako. Bano babagambye okubajjako akakadde kamu n'ekitundu buli luvannyuma lwa mwaka. Kakati no bavudde ne bawa ensonga zaabwe ez'enjawulo naye nga abo sigenda bakutuusaako kati wabula ngenda kubanga ate nkutuusaako omukulu amanyiddwa nga Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo ensonga eno n'agyogerako bw'ati.
nawulidde bagamba bagana kuleeta tteeka erisolooza bakadaama omusaala. Wulira obuswavu obwo erisolooza omusolo ku musaala gw'abakadaama kuba akafaananyi obudde mu nsi yo bagikulemesezza naye ate ne gy'ogenze nayo obeere ng'okolerera bo. Abo babbi kyannaku nnyo nti abamu ku bo beerimbika mu linnya lya Katonda. Pulira nti mukazi wa Museveni mulokole, pulira nti muwala wa Museveni Bishop Musumba Mulamba, naye mmwe temusuwala Katonda, temumutya. Mumanyi nti ajja bakuba ebbalaayi. Oyinza otya ogamba nti nno oli mulokole nti osaba Katonda nga muli mu kutulugunya abaana b'abantu abayintalina musango, nga muli mu bakumira mu basements zammwe wansi, nga muli mu kurepinga abakazi, muli mu kusiyaga abaana b'abantu baseegummwe. Lwaki mwonoona erinnya lya Katonda? Anyway, Katonda kasita naye ampulira. Omukulu amanyiddwa nga Edlisa Musuza yavuddeyo bw'ati n'agenda maaso kubanga ate annyonnyola obuzibu bw'afuna mukyala amanyiddwa nga Azawi Yesigwe azze angoberera era yalabye vidiyo zaffe ziri ezaayise. Azawi yavuddeyo nga alina omukulu amanyiddwa nga Douglas Lwanga n'ayogera ku babaka ba Paalamenti engeri gye bamunyizaamu era nga yayogedde ku ngeri gye bakwatamu ensimbi y'omuwi w'omusolo mu kifo ky'okubaako ebintu ebiri productive bye bakola nga enguudo, amalwaliro, ensimbi ezo ne baziza mu byabwe. Wabula ye Eddie Kenzo agamba nti Azawi ekintu ekyo ayina points z'amisinga. Yes, yandiba omutuufu naye ate mukyamu mu ngeri emu oba endala nti waliwo ebirungi ababaka bye bakola oba gavumenti byekola era ng'agamba nti singa afunayo omukisa n'atuulako n'Azawi oba oli awo ayinza omunnyonnyola sayidi ennungi eya gavumenti eri mu ki eri mu buyinza. Yes. Azawi zawedde wange oyo azawedde n'omuntu wange era ndowooza n'omukisa yatandikira wano okulaba nti atuuka wonna waatuuse. Simulinaako buzibu nze ng'omuntu era mwagaliza nnyo era ndi musanyufu nnyo bulwekyo kyali. Nalabako recently ka programu ng'ali ne Douglas Lwanga ng'omuntu alinamu points ze entuufu naddala byobufuzi ebyabayogera mulaba nga oluusi waliwo wayinza okubamu n'ensonga emu bbiri nga ntuufu naye ate era ayina ensonga nnyingi zayogera nga either ayogeza bayasi oba ayogeza okutabaako nsonga z'amanya. Kati bwe nalaba ebyo nga nendaba nga okumunoonya ne personal level tekijja kumala nenkubira Douglas Lwanga nemugamba nensaba oddemu otukolereyo program Nazawe tukole public conversation tubeeko engeri gye twetereza musanga nanti bakukyengenda omuyigako oba oluusi tomanya nange yandi bakukyaliza okunjigako kuba nalaba nga waliwo bingi byayogera bimisiridinga abavubuka nga bw'aba byogera wano birungi nnyo olwanga ebituufu naye nga ate singa ntuula naye nembaako nange kyemulaga osanga ayinza olaba ango yange mugeremu obendala oba nange naye ndaba eyiye publicly nga njagala tufune public interview eri live voiceogera so that tubaako byetutereeza kubanga bw'aba ayogera bamukyayogera mulaga bemula nti okay naye ate mulimu bingi byolanga ali mubisiridinga abamugoberera. Wannyo weewaawo n'alima ewagonda Kyaddaaki amala nannyuka mbadde pijje okubanga mbaweereza naye nga nkutegeeza nti neetaaga abaana ab'obuwala abeetaaga okukola nga ba drivers mu ggwanga erya UAE mainly kibuga Dubai. Yes, input ali very fair ate nga mukwano kasale kalungi nnyo nnyini ddala. So jangu ne woobanga oyagala kuvuga naye nga tomanyi tujja kuyigiriza bw'onoomala okuyiga mu bbanga tono osobola okubanga ate ogenda okole. Bulambalamba ne mbajjukiza nti entambula okutwala n'okujja ku airport weri jangu ate otuwagireko ate ne nebaza mwenna abasobodde okubanga ate mutuwagirako nti mwebale nnyo mwebalire ddala mubeere bulungi. For now takuumira mpeera asigale ng'abankuumira ka vidiyo kano nako kankabalekere kabasulemu. Obanga bakuwa mulimu gwa kunoonya bannayuganda bavuddeyo kulwanirira ddembe lyabwe, please continue, but one day gwo tuyiga enkyaffe tugenda okukunoonya ekyo kukakasa ekyo nkukakasa wetunalebera okukwata gwe tulikwata famire yo, wetunalema okukwata famire yo tulikwata abaana bo,
bwetulirema ekyo tulinonya amalaalo go ne tukuja ne tukwokya ekyo kyo kiteeke mu bwongo obwo oli tusooka okufa tulinonya amalaalo go ne tugayiwa mu asidi oba ne tugokya okusaanyizawo ddala obulamu bwo ne ku nsi ne mu ttaka ne mu ggulu ekyo kyonkubuulira wobanga oli bize gwe mulimu gwe wakeera kumakya kunoonya ffe otunoonya tukunoonya kiteeke mu bwongo otunoonya tukunoonya abatajjana ne lumumu saaliwo nazaalibwa 88 nenkakasa baabazuula era abantu ababamanyi naye nga baakikola mu kyama nkukakasa